Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya olunaku lwaliro nzize nammwe mweggwe olina business naye nga mu business yo ng'ogufudde muze nga weebasaamu abakazi ab'enjawulo okusinga ddala business zentunuulidde okugeza nga boutique, saluuni, kiriniki, amaduuka kwegamba business eyo nga wagikola naye ng'ekyabakazi kikufuukidde ekyabakazi ekyamazima si kirungi kubeera nga weebasa abakazi mu business yo. Business yo ebeera egenda kugwa, egenda kubula bakasitoma olw'ensonga abakazi abo basukka obungi abo. Leero oleese ono ekyoleese mulala waisewo w'ekibbi oleese omulala n'obeera nga abakazi okyusa bakyuse ekyamazima abakazi abo bagenda kuteeka ebisiraani mu bizinensi olw'ensonga nti oba weebase ku bakyala ab'enjawulo oba ku bawala ab'enjawulo kigenda kuviira mu bizinensi y'okufuna ebisiraani ereme kutambula nga bw'erina kutambula. Oyinza n'okulemererwa ne batuuka n'okugoba awo ewali bizinensi yo naye ng'ekizibu kivudde ku bakyala abo b'oteeka mu bizinensi yo n'obeebakako. Okusingira ddala abasajja mwe mukola kino oba abavubuka mwe mukola kino oba ne bizinensi yo n'oggyayo akakeeka oba akagoye n'oyala wansi n'oteekawo omukazi n'omwebakako n'omala n'omugoba n'olulala bw'otyo n'olulala ng'ate abakazi banjawulo. Ekyo kya bulabe ekyamazima bizinensi yebeera efuna ebisiraani ebigenda ogiremesa okugenda mu maaso. Kati bw'oba obadde okikola nkusaba okikomye toddamu kwebasa bakazi mu bizinensi yo. Bw'oba opangisa luumu emu kale ya bizinensi ate nga mw'osula beera ng'osalamu. Teekawo makkati kituyita plywood, giteekewo makkati omanye kino kisenge eno bizinensi kiba kitegeerekeka ate era funa omukazi omu gwoba oyagalira mu nnyumba eyo gye tuyise eya bizinensi omanye nti oyo mukyala wange. N'olwekyo bino eby'okukyusakyusa abakazi ate ng'obeebakirako awo wansi mu bizinensi mwennyini si birungi. Njagadde mbibabuulire mubeere nga mukyusaamu bizinensi zammwe zisobole okugenda mu maaso. Naawe kennyini ekikuleetera okufuna ebisiraani n'oba ng'omukisa tolina ogufuna bakasitoma ogufuna ssente mu bizinensi yo. Kati bw'oba obadde okikola osobola okumbuuza nnyinza kukozesa ku ddagala ki oba bizinensi eno nnyinza ginaazaamuko ku ddagala ki okuggyamu ebyo ebiremesa bizinensi yo okugenda mu maaso, ebisiraani, ebikwa, ebipali ebiva ku abo abakyala b'oteekamu. Nkakati nkusaba ofuna eddagala lino, nkusaba ofuna akambula. Funa akambula kaggyeko obulanda obwo kateeke mu bbaafu. Nkusaba ofuna omwetango n'omwetango gugatte ku ddagala eryo. Ofuna akattaddogo, funa akattaddogo akatono koba ofuna nawo kagatte mu ddagala eryo. Ofune ennamirembe, n'ennamirembe ono mukulu nnyo bizinensi yeesobola okubeera n'emirembe. N'ennamirembe mugatte mu ddagala eryo. Ofune akeeyeeyo, n'akeeyeeyo kagatte mu ddagala eryo. Ofune n'akazunzanjuki, akazunzanjuki kano kazunze ebyo byonna ebitali birungi ebibadde mu bizinensi yo bizunge bidde gye byava. Ly'eddagala eryo teeka amazzi mu bbaafu mw'olitadde liyenge. Bw'omala okuliyenga osobola okufuna akeeyeeyo era n'olikoonamu n'obeera ng'omaasa mu bizinensi yo mpolampola maase ne watali ngoye zireme kwonooneka. Kwegamba kikole mu nkola eyo ennungi. Bw'oba tosobodde kukola bw'otyo ku maasa funa ekisiimuula. Teekamu ekisiimuula nga bw'osiimuula bizinensi yo munda. Teekamu ekisiimuula nga bw'osiimuula bizinensi yo munda. Bw'oba osiimuula osobola okwogera oba bw'oba omaasaamu eddagala eryo osobola okwogera. Osobola okugamba nti kano kambula, njagala kambulule bizinensi yange, kajambululemu ebisiraani, kajambululemu ebyo byonna ebitali birungi ebyateekebwamu abakazi abo bwe mbadde neebakako. Akazunzanjuki kabizunze nga kabizza gye byava. Ogambe kano keeyeeyo, njagala keeremu ebisiraani, keeremu ebikwa, keeremu ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Ogambe nti ono nnamirembe, njagala bizinensi yange ebeere n'emirembe, ebeere n'emirembe efune bakasitoma babeere nga bangulako ku ebyo byentunda. Bw'otyo beera ng'okikola buno kigenda kuyambako ku nsonga eyo gye mbabuuliddeko. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.